emu ku njawulo gye nzikiriza gye tulina wano kwe kuba nti nno tuba n'amawulire n'ago agakyali ag'ekyama gagenda okuvaayo ensi egategeere ng'omuwuliriza wa DPTV Uganda wagafuna dda era ogayinako idea. Ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi oguwedde ogw'ekkumi najja nenku breaking la story nenkugamba nti ensonga ey'ekyama eriwo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu nteeseganya n'eggwanga erya Bungereza nga basinziira ku embassy eya Bungereza wano mu ggwanga Uganda. Era ng'ensonga enkulu abamu ku bakulu Bobi Wine be yali asindise baali bateesa kukugjawo baani egaana Bobi Wine okubanga ayingira eggwanga erya Bungereza. Mpuliriza omwaka gwali gwa 2014 Bobi Wine yabaningibwa ogenda e Bungereza nga kiva ku luyimba luyakuba nga bagamba lyrics ezo zaali zirinyirira ddembe ly'abali b'ebisasiro oba abali b'ebisiyaga. Wabula mpuliriza njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti mawulire ga ssanyu bannayuganda bangi abasinziira munda mu ggwanga erya Bungereza babadde n'ennyonta babadde n'okwagala babadde n'okugamba n'ekiruyi era bavuddeyo emirundi mingi nga beekalakaasa ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba munnange nga tasobola kulinnya mu ggwanga erya Bungereza. Newankubadde babadde bateekawo okwekalakaasa okw'enjawulo abadde tasobola kulinnyayo ng'era n'omulundi ogwasembayo ampuliriza waliwo firimu ye eno documentary yali epremieringibwa mu ggwanga erya Bungereza awo e London. Ampuliriza Babiitungo Kyagulanyi Ssentamu ye yagendayo ogendayo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya Dubai yali agenze okukola ekivvulu ekiyambako bannaffe abaali babonaabonerayo saidi zeeyo basobole okudda ewaka. Ampuliriza nzize n'ebyenjawulo bingi linda ogenda wulira essanyu ogenda wulira Bobi Wine ebigambo byakozesezza muganda wange essanyu jerere. Wabula ani agenda okufeesinga rough time mu kiseera kino ye Gen.M7 agenda feesinga atya rough time ogenda kubeera ng'obiwulira mbikuleetedde yagenda okusinga okukaaba mu Bobi Wine omuto ogenda e Bungereza. Aya basi nkwanirizaako wenna gy'osinziira okubanga otugoberera bali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Mwe bannayuganda bannange mwenna abagoberera omukutu guno nja kusaba ng'olina ebizibu ebyenjawulo noonya Sheikh Ashraf omusomi wa dua amale ebizibu ebikusumbuwa. Njagala kubeera nga mbatwalirawo straight away naye nga sinnaba kubanga mbatuusa yonna gye tugenda. Ampuliriza ebigambo bingi ebize byogerwa ku Bobi Wine naye njagala tuzeeyo ko olutambi katono mu mwaka gwali gwa 2018 ku 19 nga Bobi Wine atandise ekisinde ekya people power abaffe ngenda baleetako ne masekati ng'abantu batandise omukuritisayizinga nti akoze kikyamu okuggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi abadde tannaba kubanga yeetengerera tannafuna mbavu emukkiriza kubanga ateekawo political party eyo gy'akoze nsobi. Kyokka ng'emabega baali bamaze omugamba nti nafu kati talina number plate bwe yafuna number plate ate ne bagamba nti ekiseera kitono kye yakamala mu byobufuzi yandibadde alindako n'asooka at least abeera mu byobufuzi okumala akaseera. Abaffe omwana omulenzi gwe bagamba nti nno tannaba kutuuka ennaku zino abazinisa caccaca jejjerebu obunkenke bubatudde mu bifuba. Robert Kyagulanyi Ssentamu yemboozi ke kacaayi ka Gen.M7 mu State House gy'abeera abeereyo ng'aloota omwana Bobi Wine. Ampuliriza byonna tugenda kubanga tubitunuulirako naye nzikiriza mukwano gwange waliwo bannayuganda betuyinza okugamba nti endaba yaabwe ey'ebintu ya kiwundo kiba kyesulise bwe bavudde ne bagamba nti bannayuganda bangi abafudde ku lwa Bobi Wine ne Dr. Besigye daba ye ali mu kuyiwawo bizimbe mbu kitebe kya Nuupu. Wabula ekinyumira mu basiru mwe muva abagezi nti waliwo abagezi abanukula abasiru. Njagala tulabe mwana mulenzi amanyiddwa nga Pressure ayina bayanukudde and I think abazzeemu bulungi. Katusooke tufune obubaka bwa Pressure when we return back tusobole okubanga ate tugaziya ensonga eno bwaffe ne tufuuka saddaaka gye muli mwe mubeere mu bulamu obulungi ffe basiru eyo nkuyitidde ambulance ekutwale mu ssiru gwe yasiru wala n'onyooka bussiru n'obunya obussiru n'okwenkuka mu bussiru n'okuguka mu bussiru
mbunofuka saddaka ani gwe wali ofukiddeko saddaka abire mu bulamu obulungi. Saddaka kije wakolera byesije. Saddaka kije wakolera Bobi Wine babire mu bulamu obulungi. Abantu bali bakola dda sente zaabwe nga temunaana kuzaalibwa. Kyasaamirira kinene ekyana n'ogwo omutwe gukiringa embuga. Kiringa akandoya kabbi. Jawo obusiru neyo fige kulinga akakodyo. Oyasaamirira n'owo obutama obwako omwandaabwe. Ani gwe wali okoledde saddaka lwaki tewagikolera gwe ng'omuntu okubeera mu bulamu obulungi lwaki tewagikolera maama wo n'abeera mu bulamu obulungi. Temulina magezi gali politiko mubeera mukwasama. Kati gwosobola kusharinga ideas ki mbu kiyo mbambula kwa bisi jagame buna Uganda time politics abira musirera bwera busiru mubeera mu kyanga temufa ku gwanga lyammwe kumanyeko. Oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga pressure mu ngeri yemu ewatali kubangandwa. Waliwo mwana mulenzi amanyiddwa nga uptop naye alina obubaka bw'endowooza nti buwooma okkira ennyonza nga bwetaaga abo abazibe b'amaaso okubanga nabo babuwulira basobole okubanga bazibuka. Nzikiriza tusobole okubanga tulaba uptop. Omanyi nabadde neewaza okwetaba awamu n'abalumye b'emba naye ne nzijukira eddembe erimpeebwa munyazi Mungu nti fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bw'ofunanga ekyengera kyogereko. So Katonda yatuwa ekyengera kya swaibu, omanye ne waffe ffe tumuyita swaibu, nti yatulaze ekifaananyi ekirungi nti eggwanga lyaffe teyajja kulyagala kuliryamu bitumbu wamala atambula adduke, wabula yatulaze nti ayina ettafaali ne contribution gyayagala okuteeka ku ggwanga lye. Omanyi kibanga mukyala ne mubanga mutambudde omwaka ogusooka n'ogwokubiri naye nga toyinawo omulaba mu bulamu bwammwe, olaba taina kyakwongerako, taina contribution yeno, tandika okwesikamu ne weekengera noga ono tabanga yajja yenonyeza bibye. So muganda waffe swaibu wamu ne bakulembeze banno mwebale kututeerako kifaananyi kirungi kutulaga nti mwajja mulina ekigendererwa ekirungi eri eggwanga wakati mu kusoomoozebwa kuba ebisoomooza bingi ka budget akatono ne mutetenkanya ne musobola okubeera nga mutaddewo ekkula bweriti kubanga bannakigwanyizi bangi abaagala okulabisa obukulembeze obwo bandi badde obaolyawo baavaayo dda ne batandika okupaledinga baganda baffe, famire z'abaganda baffe abaafa abali mu makomera nti famire zino zibonaabona. Naye mu kabajeti akatono ne mukatematema ne muteekawo linekkula ne famire z'abantu ne baganda baffe ne zibeera nga ziri eyo tezijula. Kyakulabirako kirungi era kireflectinga nti ate bwe munaabanga mukutte ku national cake mugenda kugitematema na bwenkanya. Kubanga waliwo ebintu bijja weetegereza. Waliwo bannakigwanyiza abajja bakuba obukulembeze obwo mu ggwanga eri Canada. Eyo twagenda okutuukayo ng'endiga zeeyo zisonze ennyumba ya Mukama okumala emyaka n'emyaka mpaka nakati bakyali mu bisooto. N'omanya nti abo balina byabo bebenoonyeza naye ng'ate weewuunya ate tebava mu kkuba bukulembeze bwa sayidi eno. Kati abo nabo mumaze bakunamya. Katonda abawangaazi mututuuse mu Uganda ey'empya. Okay, kantandikire wano wabula nkujjukiza okuba ng'owa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ntegeezeeyako twegattako nga gwe mulundi gw'ogusoose eyatwegattako edda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nnyongera okubajjukiza nti bannange ensiima okuva ku ntobo y'omutima gwange mwabangoberera Katonda bwe bye musinga okubanga mwagala mwenna okusinziira n'okuva mu mawanga mwenna gye muli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekuumira ku DPTV Uganda. Bannange ensiima njagala kubeera nga butereevu nnyo. Enkya y'olunaku olwaleero intaneti esaanikiddwa amawulire amalungi okamala. Gano nga gayise ku mukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ku bibanja bye okuli ekya X ye yayitibwa nga Twitter kussa n'omukutu ogwa Facebook oba giyite Facebook oba ekitabo kya Face. Ampuliriza Kyagulanyi Ssentamu agenze n'atuteerayo obubaka. Bw'atyo bw'agenze maaso n'okubanga agamba nti njagala kutwala omukisa guno okwebaza ttiimu yange ey'abannamateeka eno nga yayimiriddewo nnyo okulaba ng'oboolyawo tutuuka ku nzikiriziganya n'okugyawo baani ey'obutayingira ggwanga lya Bungeleza. Wakati wa NUP ne People Power mu kiseera wakati wa NUP oba People Power ne NUP diaspora abaffe tugenda kubeera nga tujja. Ategeezezza nti tujja. Kakati no mukwano gwange gwali munda mu ggwanga erya Bungeleza. Kye kiseera otandika okwesunga. Robert Kyagulanyi Ssentamu
bw'ati agenda kubeera nga atuuka e Bungereza. Wano wengenda okuteera ebigambo bye weetaaga okuwulira oba atabyagala nga tajja binyumirwa, wabula ngenda bigamba. His Excellency agambye nti eddoboozi limaze okuba nga liyitamu era mu kaseera katono nnyo ndabika nkonkona ku nzigi eziggula Bungereza nsobole okuba nga nnyingira. Wabula kino kyenkugamba kigenda kubeera ng'oba oliawo Gen.M7 tekimukola bulungi. Bigambo bya Bobi Wine agamba nti Gen.M7 n'enteekateeka ze nga bw'ali omutujju nga bw'ali omutujju bino tebigenda muwoomera era tabyagalirangako ddala olw'ensonga nti buli we tugenda mu mawanga ag'ebweru akimanyi ki kye tukola. Amazima amatuufu gali nti amanyi biki bye tusobola okukola. Mpuliriza, maze okutegeeza nti finally kiwedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulinde bulenzi oba mumulinde bulinzi enteekateeka zagenda obbateerawo okuggyako e Bungereza, wabula kiwedde. Nga bwe nabagamba ng'ennaku z'omwezi 12 Okitoba nti Bobi Wine ali mu nteeseganya oba mu nteekateeka. Ali mu nteeseganya n'eggwanga erya Bungereza, wabula nga basinziira ku kitebe kya Bungereza oba embase eya wano mu Uganda. Finally, ndowooza we nakyogera kituukiridde. Waliwo ajja n'agamba gwe ebyekyama obitegeera otya? Ekikulu si kyakumanya byakyama mbimanya ntya, wabula biba bikutuuseeko. Mu ngeri emu, wawano omukulu amanyiddwa nga retired Gen.M7 wagenda okukaabira. Mpuliriza, eggwanga Bobi Wine lyabadde tatuukamu okuva 2014 ya Bungereza. Kyokka amawanga gabadde gasinga okwekalakasa singa abeerawo embeera yonna kubaddeko bannayuganda abasinziira e Bungereza. Njagala kubeebaza, babadde nga bavangayo, tewali abamobilizinga naye nga bavaayo ne beekolamu omulimo. Era ne bagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu nga ne gye buvuddeko bakamala okwekalakaasa. Mpuliriza, ebimu kinajjukirwa nti Gen.M7 bwe yali agenda mu ggwanga erya America, eyo gye yagenda baali bagituuma oba bagituuma USA, baali bagituuma batya, njerabidde erinnya. Gen.M7 yasooka mu ggwanga lya Bungereza. Bw'atuuka e Bungereza yasooka kusinkana ekibinja ky'abasuubuzi. Bw'atyo n'abategeeza nti mwandibadde mujja e Uganda. E Uganda tulina buli kirungi. Ebyo bye muwulira ebiri ku social media bya bulimba. N'agamba Uganda y'ensi yokka ejjudde emirembe. Mpuliriza, abadde ayogera bino olw'ensonga nti oba oliawo Kyagulanyi Ssentamu tayitayo. Mubadde mukimanyi nti n'amawanga gonna Bobi Wine gy'alinnye. Oba oliawo enkolagana ennungi ne Gen.M7 yataataagana nfu. Era kinajjukirwa oba olunaku olwaleero lwennyini okusinziira ku mukago gwa East Africa guvuddeyo bwe gutyo ne gunenya gukulira president waagwo, ne gunenya president w'eggwanga erya America Joe Biden, ng'agamba nti ayitiridde okuteeka akazito ku gavumenti ya Uganda. Wabula ng'agamba kino akisimbuliza ku nkola oba ku tteeka Gen.M7 lye yassaako omusolo ery'ebisasiro oba ery'ebisiyaga. Mpuliriza, ebyo byonna nga biri awo oba nga bigenda mu maaso, Gen.M7 kino kiringa ate ekyongedde obulabe. Kubanga Bobi Wine bw'aba asobola okwogera ebigambo ne bituuka gy'atatuuka, lowoozaamu ng'atuuse, kyekigenda okubeerawo. Azze asinkana abakulu ku lukiiko lwa America olw'enjawulo. Wabula tulindiridde okulaba nga asinkana abakulu mu ggwanga erya Bungereza. Abaffe, lwaki Bobi Wine ajja kuba n'enjawulo mu Bungereza? Bungereza ya colonizinga Uganda, ffenna tukimanyi. Wabula Gen.M7 azze ateekawo obukuubagano wakati we n'amawanga gano ag'abakyeruppe. Kyagulanyi Ssentamu wanaatuukayo, biki byagenda osuubiza Abazungu? Biki bo bye bamusuubiramu ng'omuvubuka omuto? Zijja kudda okunywa. Wabula njagala kubategeeza nti ssanyu jjereere. Era ekyo ampuliriza si kintu kyakusaagirako busaagizi mbumpimpi oba kyandibadde kikubibwako n'engalo nze simanyi. Wabula kirabika kyetaaga obugalo obw'omwanguka bukubibwe
generali ne kambukube lwaki nedda kambukube okay kale mukwano gwange bwebwo obugalo mwenna ababadde mu ddimu lino eryogenda mu maaso n'okubeera ng'oba oli awo muli wano okulaba nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu adda e Bungeleza mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kubeera nga mbanyumizaako ekintu ekirala ampuliriza Bobi Wine nga yakagulawo nga yakatandika people power abantu bagamba tasobola bwe yamala okusobola nga wangudde by elections zonna ezaalimu Gen.M7 nga amukuba hand down abantu yatandikawo ekibiina ekya NUP bwe yagulawo NUP bangi bagamba nti apapye yandibadde alindako n'asooka asajja kula mu byobufuzi naye mbazzaayo wali emabega nti ebikola omukulembeze si bigambo by'abantu ebikola omukulembeze bibeera bisatu kubeerako ekigambo kye bayita laaka omukisa kubeerako kye bayita age emyaka kubeerako kye bayita time obudde laaka omukisa olimu ddala oyina omukisa ogumala abantu bakwagale 2 ddala emyaka gyo gimakinga ne bana abantu bozzeemu oba oli kinvinvi tebajja kukutegeera bulungi onyumya bya 8 ng'ate baagala bya 2023 ekyokusatu ye ekyokusa kye bayita time obudde mwojjidde ddala bwebwe obutuufu Kyagulanyi Ssentamu yabubala ababuyabuya era abatalowooza abo abatakitegeera bagamba ya papa nina obubaka bwe mbaleetedde mikwano gyange nga sinnababubawa nja kukusaba genda mu maaso n'okuba ng'olikinga vidiyo yaffe mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi byogenda okuba ng'olaba wano ampuliriza nzikiriza nkuwa katambi kano kawanvuko ka Dr. Sam Kazibwe bati abanoonya okumanya tujja twala obudde tukawulirize abataagala kumanya tujja kuva ku vidiyo eno tunoonye ebirala naye gwe ayagala okumanya ebyaliwo emabega nsaba gimaleeyo atakuumira mpeera abankuumire mbaagala nnyo tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi wa dduwa ekisinde kya People Power n'omukulembeze waakyo Ssentamu Kyagulanyi beeyubudde mu kiseera ekituufu olw'ensonga nti bwe kyatandika kisinde kino ne bbugumu ekisinde kino lye bafunye abali mu kisinde kino kiri mu giraasi nti balina omukisa oguwangula ebifo ebyenjawulo ku bukulembeze ng'oviiridde ddala ku mitendera egya wansi abaagala obwa kansala abaagala obubaka bwa paalamenti abaagala okukiika mu city councils n'ebifo ebirala naye kenyini tikyeyegwanyiza so ebbugumu olirabawo naye okusoomozebwa kwabadde ayolekedde okuyingira akalulu kano nga talina kibiina kya byabufuzi kutuuka akalulu ne kaggwa ng'awangudde oba tawangudde naye nga mu mbeera yonna afunye abantu basobozeseza okuwangula office ez'obukulembeze ng'abaka ba paalamenti nga basentebe nga bameeya naye nga tabayinaako buvunaanyizibwa kubanga oba bayimiridde naawe ku platform n'obasabira akalulu naye tewali mu buwandiike kintu kiri binding nti tunaatuulanga mu lukiiko lwaffe luno eno national council ya kibiina national executive committee ebyo byonna tebiriiwo era tubirabye nti kanku ekyokulabirako Besigye abadde abeera ne bbugumu ng'aleeta ebbugumu mu kulonda okw'enjawulo abantu abatalina bakibiina ki ne bamweripako ku budaala bw'ebyobufuzi n'abawagira n'okubawagira naga n'oyo tuli naye oli olumala okufuna ekifo kye ng'omubaka wa paalamenti emyaka egiddako agimala avumirira Besigye obanga ebyobufuzi byakola birala yamweyambisa mu kiseera ky'akalulu n'ayitawo bwe kiggwa takyamwetaaga akalulu akaliddako tuliraba kuba dynamics zibeera ndala ku buli mulundi sibyo birumya nnyo bannabyabufuzi mutwe aga nti mu kiseera kiri tuliraba ekiddako kati Bobi Wine kati naye waakiri Besigye omukisa gw'abadde alina nti ng'ayina ekibiina ky'ebyobufuzi waakiri babaayo n'ababaka baabwe 3 abakutte kaadi kati Bobi Wine n'ekisinde kye badde bagenda kufuna obuzibu nti okulonda ku ggwe nga balina abantu ku mitendera mingi abaafunye ebifo olwa People Power naye nga People Power tebayinaako buvunaanyizibwa
nga ne bw'obayita ekamocha tebakyasobola kweyiwanga bwe babadde beeyiwa nga tebannatuuka okimaye empapula kati so obadde kugenda kubeera kusomoozebwa kunene kubanga ku myaka gya Bobi Wine emito future ekyali y'amaanyi mu byobufuzi bya wano even beyond 2021 so ebisinde kusomoozebwa kwa birina bisobola okufuna ebbugumu nerikka neribula naye ekibiina ky'ebyobufuzi kyangu okuzuukusa kyangu okuzuukusa olwa structures z'oba okizimbidde kirina emirandira ate n'ebifo bye baba bafunye kubanga omukisa gw'ekirina nti bw'onaba n'ekibiina ky'ebyobufuzi nekibayo ne bakansala nekibayo ne bameya nekibayo ne b'MP bafuna emisaala egibayamba okukola emirimu naye ng'emirimu at the end of the day bagikolera ne ku lw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kyagala okufaanana na bbira kya daakayanako emabegaawo ekya FDC okuma makaadi wa road mayor example eyinza okuba endala abantu bayinza ogitaputa obulala kyenjagala otegeere nti ekibiina okubeera ne candidate n'omuntu ng'akutte office bayina we bafunira bw'akola emirimu gy'ekibiina kubanga bw'aba talina kifo n'ensimbi ezikola ebyobufuzi zimubula naye wano bw'aba n'ekifo n'ebyobufuzi abikola naye by extension n'ekibiina nekifunamu kati kiri kyoliko ekyanabiira kirala nti kubanga waliwo sente ziva mu gavumenti ezijja mu bibiina by'obufuzi awo wekigira nti n'ennamba y'abantu be mulina ebasobozesa okugabana ku keeke y'eggwanga then n'ekirala nti ebibiina bikola emikago n'ebibiina ebirala wabweru mu butongole kati ng'ogyeko enkolagana people power zebadde nazo n'abantu okwetoloola ensi eno kati ng'etongozeza ekibiina kyanguya okukolagana n'ebibiina ebirala bafaanaganya ebirowoozo so ekikulu ekikirimu nti akalulu bwe kaggwa tugeze 2021 oba omukulembeze w'ekisinde kino awangudde oba pulezidenti oba tawangudde kubanga ne bw'awangula kyandibadde kyakabaata okuwangula naye nga toyina babaka bw'ogamba nti bano babo oli ku babaka abavudde mu bibiina ebirala gwe n'obayambako buyambi kuga muli ku gentleman's understanding yadde empiseemu kuba president nina ababaka be nawandako eddusu naye nga siba kibiina kyange oba n'okusoomozebwa toyina wootandikira ne mu negotiations oyinza okufuna okusoomoozebwa kinshekedi kwaliko ekongo nti paalamenti ya Kabila gw'oli president ofuuse lemudaaka president naye bw'oba n'ababo bootandikirako ne babeera 10 bootandikirako okutambuza ebyobufuzi byo n'okunoonya coalitions kankuwa ekyokulabirako Kibaki ekisanja ekyokubiri yakiwangula na kisanja kipya kyeyali na kibiina ky'ebyobufuzi kipya kuba jjukira mu 2022 ngajja ekibiina ky'ebyobufuzi kyali kirala kyeyagiramu yejjiramu kago gwa naaka ne gusatulukuka myaka 5 mu bbanga eritaweza mwaka nga tudda mu kulonda okuddako n'atonda ekibiina kye bayita PNU Party of National Unity kyafuna ebifo 30 mu parliament erimu ababaka abakunukiriza mu 13 ebiseera ebyo naye yafunayo ebifo 3 ebifo ebyo 3 byali bikulu eri Kibaki nti kwe yali atandikira okuyita ebibiina ebirala nti gwe Kalonzo Musyoka mu kiseera ekyo yali akulembera ODM Kenya nga Odinga akulembera ODM so wayina ODM bi kati ODM Kenya neja nemwegatako naga Kinyata gwe wakanu nawe jango negateko naye nga batandikira kubabe kyandibadde kibi nnyo nga atandikira ku 0 mu parliament yeta yina omu na mubaka n'omu naye wayimirira buyimirizi nabo ku budaala so nkiraba nga kiri strategic nti oyina ababo bootandikirako ne bwaba wangudde obwa president naye ne bwaba tabuwangudde tugeze ng'ayagala kubeera leader of opposition okayinza obutabeera mu parliament ng'ali wabweru naye ekibiina kyo nga kyekigenda okukulembera it's just a hypothetical situation gyentaddewo tugeze nga kyekisenzeza ababaka naye ate weetaaga ababaka abalala boona okwatagana nabo so oyinza otya okuinfluencinga agenda eyiye ya people power mu parliament nga toyinaayo babaka b'oyita n'okwipinga kubanga kuba bano b'oyita mu people power ekibagatta ekisinga obukulu kyakukyusa bukulembeze naye bwe mudda ku nitty-gritties awo muba n'enjawulo mpitirivu era ebyo bitabula nnyo revolutions mu Africa ng'olwo kimu ekyabagatta kujjawo kazibwe bw'avaawo ate obuzibu ne bumalukawo so kati kikulu okubaako n'abo bootandikira ne bwe nnaaba wakugusa agenda yange mu parliament nina abange kwentandikira nga bange kakati ekyo kitutwala ku coalition
okusomozebwa okuliwa abantu kwe boogerako. Ekisinde kya People Power kisigaddewo ne party esigaddewo. Era nzisibira mu contradiction. Waliwo baga nti biyina contradiction. Nsibira mu contradiction. Njagala okufaanana nabo era kampisewo n'ekibuuzo kyabwe. Nti People Power kibaddewo nga kisinde. Oba weekiri kisinde ate ekirabika nti kirina amaanyi. Yes. NUP nekibeera nga kibiina. Kibagamba nti kibaddewo mbadde nze sikiwulirangako. Mu mateeka weekiri. Kibaddewo ekiri. Electoral Commission yakikakasizza. Kibaddewo okuva 2 yena. So si byanjwanjo. Lwaki People Power tetongozeddwa nga ekibiina mu kifo ky'okugenda ku NUP? Ekisooka People Power obudde badde na butono okuwandiisa ekibiina. Okuva ddi okutuuka ddi? Ekirowoozo wekijjidde kubanga eno badde transformation etutte ebbanga. Era waliwo eyagambye nti NRM tebayinza kusanyukira memba wa NRM waabwe eyagenda mu kooti okujjayo kantinti mu parliament kuba yabaleetedde ebizibu bino byonna. Singa kantinti teyajjayo, singa Sebalu teyajjayo kantinti, Kyagulanyi teyali, oba olyawo twandibadde tuwogera ku bintu birala olwaleero. N'ekyo kye bayita ebyobufuzi nti olunaku lumu lukyusa embeera. Kakati bwe wawangula obubaka bwa parliament era ndowooza naye mu kusooka yalowooza ngenda kukola bwa parliament nja kukolayo n'ekisanja ekirala. Naye mu byobufuzi ekimu ku bintu ebikulu mukisa. Omukisa tusoma ku byafaayo n'osoma ku ba Napoleon n'oga yali mugezi wano yakola ki, yalina military skills, niye ogenda okufundikira nga point esinga obukulu mukisa. So kati omukisa ne gweyirula. Kuno Bosegona emabega kawo yagamba nti emandwa bwejja mu kika togibuuza lwaki ereseewo abakulu n'egenda ku mwana. Kati ekyo mu byobufuzi kyabaddewo. Bobi Wine n'afuna omukisa gwe gw'otasobola kumuggyako. Nti ensonga z'ebyobufuzi ne zimwetooloolerako n'ekisinde kye kya People Power. So obudde bwe babadde nabwo okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi olina okubasaasira nti conceiving idea tusigale mu kisinde oba tugende mu byabufuzi. Ndowooza bagenza okuconcretizinga ekyo nga n'obudde tokyabulina kumala process. Jukira ne process mu mbeera ng'eyawane ya Uganda nga bwolabye n'ekisinde n'engeri gye batambudde. Naye tojja kugisuubira nti yandibadde nnyangu. So ina n'okumu waawo obubonero okubeera strategic n'atafiira ku bbala limu. Oba wali ozannye ku mweso waliwo kye bayita enteba. Nti obadde omusuubira kutambula nga adde eno nadde eno naye ng'ate akuwangula. Adda mabega naye ng'awangula. Si kudda mabega kugwa. Kakati gwe oba obadde olowooza nti alina kuyita mu normal process ey'okuwandiisa ekibiina ayise mu process endala ate nga nayo y'amateeka. Kiri kyakizudde nti kituufu naye kiwanvu nnyo. But the end justifies the means. Ku nkomerero kibiina kya byabufuzi ani akiri mu mitambo ye Kyagulanyi Ssentamu. How easily would you differentiate ekisinde ku kibiina? Kakati ekisinde kiba kisinde. Mu mateeka ga Uganda okwawukana ne Kenya tewali kibindinga ku muntu yeegase mu kisinde. Mu Kenya ekisinde mugenda ne mukiwandiisa n'okiwandiise wa register of political parties. Uganda tebakiwandiisa. Era tubira byonna ebibaawo. Kakati ekisinde bwe kibeera nga kiri mu mbeera eyo ambiguous mu nsi nga Uganda mu mateeka gaayo. Naga. Buli muntu asobola okukibeeramu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kirina amateeka gaakyo agakiramula amateeka ga Uganda ge tumanyi obulungi. Kakati njagala nkikufaananyirize abamu ku bano bekitabula nti ayina Kyagulanyi Ssentamu ne banne bye beewoze ku byobufuzi by'e Kenya. Kuba Kenya wano kusemazinga wa Africa yemu ku nsi ezisinza okubeera successful mu coalitions. Nti mu Kenya baga nti tuyina ekisinde bakiyita code oba tuyina ekisinde bakiyita NASA oba ekisinde tukiyita Jubilee. Naye bwe tubeera n'ekisinde nga tukiyita NASA ng'omukulembeze waakyo y'Odinga ate Odinga abeera n'ekibiina kye mu NASA. Kubanga bw'ataba na kibiina kye akalulu kajja kuggwa nga talina baayita kumaakuma. Bali boogambye baatambuza nabo emirimu baafuna ebifo ne bakuta. Kakati era bwe bakole Kenya nti tubeera mu NASA Odinga ye ssentebe w'ekisinde. Naye munda mu kisinde ne tuba n'ebibiina by'obufuzi kati okulonda bwe kubeerawo ekisumu Odinga stronghold ye abalonzi bamanya nti naavudde mu Wayipa naye wa kisinde. Naavudde mu ANC eya Mudavadi naye wa kisinde. Naye wa ODM ke kaffecce. Bakimanya ke kaffecce.
era embeera nebeera yemu ku Musyoka bwagenda mu kitundu ekike ekyomukambaani jasinza kumanyi kuba ekibiina ky'ebyobufuzi mu nsi yonna buli kimu kibaako wekirina amaanyi ne wekiri ekinafu. Kati yeyo naye Odinga ateekayo candidate wa ODM naye abalonzi bakimanya nti ODM erinaffe mu kisinde naye wayipa kekaffe kye. So kati Bobi Wine simusuubira genda mu aggressive campaign alwanyise bibiina birala era nawulidde jo wano ne Honorable Muwanga ng'ayogera tiposiba NUP ne bakyali mu People Power nolwekyo simusuubira genda kulwanyisa Muwanga Kivumbi atali wa NUP naye asigala mu kisinde naye abalonzi bakimanya nti tulonda Muwanga Kivumbi either ng'owa DP owa People Power owa NUP. Yes, era mu mikago egyo Kenya bakimanya n'okukimanya nti awamu Odinga asobola okuteekawo candidate we naye ng'akimanya ekyamazima gy'okuwangula ye wa Kalonzo Musyoka era nga tekirimu lutalo era bw'ajja alaga wuwe. Gano oli waffe ne bw'oba oyagala owaffe ddala yono naye tekirimu sitaani bwe mulonda oli. Kati okulonda bwe kuggwa ne mwasembolinga ku parliament ku district council ku city council bwe muba mututte gavumenti mu district council oba mu city council nga mubuuza kisinde kyaffe kyekiwangudde ani asinzizza ebifo. Kubanga bw'oba toyina muwendo gwa bifo politics is a game of numbers. Bw'oba toyina namba ng'oli ku kikwata ekisinde kyange kyekyabayisaamu ebyo oba ku biwero. Kasita mudda ku politics owaddala wa numbers babuuza mu city council ya Kampala oyina bameka. NUP bw'eba yeesinga akuta obwa meya ayina kukwatagana na NUP okubutereerako ne bw'abanga sibe yajja nabo ye politics. So wali buli muntu ajaga naliwa People Power. So kakati kyekipya kyaleese mu byobufuzi naafuna kyeyeewolako ku muliraano kubanga People Power esigaddemu ebibiina by'obufuzi ebitanagyegaana. Jema tenegaana People Power. PDP tenegaana People Power. Saddam Gairo wa People's Progressive Party mbadde njogera naye tanegaanako People Power. So ebyo bibiina tebinegaana People Power. Naye ate oyina ne ba individuals okuva mu bibiina ebirala. Bannambeshe okuva mu NRM. Nsambo we waffe Kasando okuva mu NRM. Oyina aba DP nga bweleba Muwanga Lutaya nabo tebanegaana People Power. Sorry, Muwanga Kivumbi. So kakati yabo ekisinde batambulira mucho naye tekijjaawo ne mukulembeze wa kisinde kubanga naye ayinako ekibiina ki. Bw'oba toyinaako kibiina mu byobufuzi kyangu nnyo okusaanawo omuyaga bwe gutandika okukka. Kakati